nkulaga lwaki tulina politics afaanana ng'ono owaba Abed era nja kubira na Abed stand yange ku Abed abantu balowooza saagala people power NUP abantu basaagala NUP but nze mmanyi nti it's not about kujagala nze I support NUP era sobola kusanyukira muntu yenna avaayo kuginafuya kati olw'okulaba abantu nga ba Abed bazaalibwa politics afaanana bw'atyo wamancholo ali bw'ati. Ffe wano mu Uganda we were not ready for multi-party politics. Ekyo kimu. Tetuli ready for democracy. Okulonda nti tulonde kubanga tetuli ku level eronda. Some people are not even at the level much as bali 18 years. Tebalina ku level eronda president, tebalina kumulonda. Abantu abamu balina kufugwa bufugwa, kukulemberwa nga ye abakulu kyebagambe kyalina okugoberera. Tulina ba MP abayingira mu parliament omwo nga talina yadde akagaali ne bamutike miliyoni za motoka ne bamutike miliyoni endala bitano kasiimo ne bamutike kati tulina abo ontekede bulungi nnyo. So era kyovulama nti wano mu Uganda omuntu akeera ku makya nga munaku mulungi muyonjo ontekede bulungi nnyo nafuuka MP nafuuka binojjo okitegede bulungi nnyo Katonda bamuyambale n'agattako bwa minisita ne gujja baggira. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Abantu mu district y'e Nakaseke okusingira ddala abasomesa bakiguddeko nga kyokya oluvannyuma lw'ebibuuzo bya Piero byagenda maaso n'okubanga bifuluma ne biraga nti abaana tebakola bulungi mu district y'e Nakaseke. LC5 weeyo yasazeewo abasomesa batuuzibwe ebibuuzo bino byennyini. Bw'obanga osomesa sayansi bakuwe pepa ya sayansi, bw'oba osomesa SST tuula wansi. Ebibuuzo byennyini abaana bye baatuula abasomesa bano bye bagenda okutuula. Kakutanda olemererwa ofuna 60% mu pepa gy'osomesa. Ebibyo biba bijja kubeera bibi. Abasidi omusunsuzi erinnya agaliwo gwe mukutu gwe tuli. Anga sinakuwa Mwami Obote akubuuzaako njagala okutegeeza kusomera Agape Christian School. Lino lisangibwa Bwamakulu Katebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway. Tugaba bagenda maaso kubanga otwalayo omwana school fees mitwalo 65 ajoka ate nga lya kisolo liva ku nursery paka P7 ekikwatagana ne mifaliso totwala kusomerebwe bibaayo school farm weri akamere kali balanced bulungi mu budde buza ku muntu tugambe ebigambo. Tusanse nnyo okubalaba mwenna. Mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutugoberera, mwebale okugoberera agaliwo. Naffe tulirwedde okubawa ekyo kye musaanidde okufuna. Weewaawo ensonga eri gyoyogeddeko ey'abasomesa okutula ebibuuzo nze ndowooza si ntuufu. Si kituufu kyeyakoze RDC Magundi LC5 chairperson yagambe tebagenda bagoba but bwolemerera ofuna 60% bajja baza for refresher course. Refresher courses balina okukitegeera nti refresher courses ziri necessary bulijjo okitegeera. Tosobola kugamba nti refresher courses ziri very necessary okitegeera. Omuntu bwakola ne bwe bagenze mu magye bwakola amagye n'agamala they keep training them. Yep. Training eyo yeetagisa n'abasomesa they are not exemplary. Nabo bani badde babakola ki baba netosobola kugamba musomesa bw'atula ekibuuzo kubanga ate ye ayinza obutakugasa ayinza n'ofuna ano basatu mu mmeka asatu mu ttaano gwetula ebibuuzo woolemerera ofuna enkaaga. Olunaku olumu wali omusajja yayogera ekigambo naye nali nakiwulirako dda. Twali mu meeting yawo musajja n'agamba ekigambo n'agamba nefe abasomesa buli lwoba ogenda mu kiraasi ogenda n'akapapula. You prepare what you're going to teach the children. Ogenda n'akapapula naye ate omwana wo bw'aba agenda okukola ebibuuzo ate tomukkiriza kuba n'akapapula konna. Kakati ekyo is that fair enough? Kati nekinjijukiza ku Saapolo Kaggwa ey'Emmengo awo muganda we gye yali asomera omuto abasembayo abewaffe abato ddala akati ne ebiseera ekyo baali bakyali batono zaali P4 P5
akati nomu yakomawo wakanga munyivu nnyo ndozanga ebipepe mukubye kati nga ebipande bino ebibeera mu kirasi ng'ebyo nga babizinga ekibuuzo bwe kijja nga babizingako ne babikola ki ne babizinga kakati ndoze bagenda omubuuza ebibuuzo nga ajjukira ansa kweziri okwo kati n'agamba nanyiga nnyo bwadda n'agamba mami kakati the teacher moved all the answers were there but he told us not to see we even covered the answers nga munyivu nnyo it's called Kato the youngest of all Agama was mommy all the answers were there but teacher refused to see the answers so the idea is ensoma yerina okukyuka ne bana bakozesa ebibuuzo ne babiyita ensoma just erina kola ki you can imagine emyaka nga 10 mu bw'olaba kirasi ya 1988 ne kirasi rumu ya leero kumpi zifaanagana ekikyuse be basomesa n'abayizi but the structure, the way things were done is almost the same. So yep. Just kukiriza bukiza, we are in 2024. We need a new generation and we need a new education. We need a new style. We need new things. Bino tebichakola bano bajjajja fe batuteekera yes thank you so much but we need to change things okusoma abaana babasomere waka something has to be done but this nonsense is not working. Yunebu n'abafunye wano n'abafunye ne katola banti abo bakoze bubi golabanga abakoze bubi naye ate kati baleete n'abe Kampala obagambe nti kati tubalese waka mubeeraawo ojja kusanga we Kampala yafunye obunanga afiiridde mu nnyumba ng'oli ow'omukyalo ng'afumbye n'emmere ow'abirimu ng'afumbye n'emmere eyidde. So I think the whole idea is to sink in and change the education system. Thank you. Kali, away from that, olunaku olwaleero tekajja kuba nnyo mu entertainment tugenda ridingirako ku side ya community the expertise that you have in line of community development. Yes. Mbadde ndaba it is an issue ndoze ekwata ku ggwanga naddala kati opposition eyina abantu bangi nnyo abagitambulirako n'abatali part of it ebakwatako nnyo koza abali mu buyinza ebatiisa oba kitegeera kitegeeza kati nabo baba mu kutya ku maanyi gaayo n'abali part of it kibakwatako. Of recent ebintu nno bizze ebitambulira in events as they have been unfolding from the Deputy President NUP omukulu Honorable Mathias Mpuuga okuva luliwe byabawo embeera y'obukadde ebitaane yamanyibwako akasiima ako ba service reward yali agenze maaso n'okumanga yeegabira n'ebize nga bitambula. Ekibiina NUP kifunyemuko sijja kuyita kuyuga kuba omulala ajja kuga sebo tewaliwo kuyuga we are good kifunyemuko okusoomooza okwenjawulo abekiwayina ddala ekyemasaka abo basitula nnyo enkundi y'amaanyi buli ave Masaka jukira ne Honorable Mpuuga isaidi java buli ave Masaka nga we NUP obukambwe buli mu 100%. So atwabadde ekisinzo okuleeta embeera lwaki tuli wano olunaku olwaleero byebigambo by'omukulu Honorable Dr. Abed Bwanika. He was spitting fire nga mukambwe nnyo esaawa zino alaga ye y'omu ku bakulu abatwala ekibiina ki NUP tali ready kivaamu wabula ate kati byakyogerera bikambwe nnyo okuviira ddala okutandika okukuba ebituli mu bakulu ddala abatwala ekibiina from the top boss or the principal and the secretary general ne line ya protocol oba amaanyi nga bwe gajja gatambula yatandise okumanga abakubamu ebituli 100%. Ebigambo byesijja okuddamu olw'ensonga nti birabika bikosa abamu kubatwala ekibiina mwe yatandise okubanga abawewula bw'ati n'okulaga nti bano opposition
temuli NUP abamu kubatwala ekintu ate bava wa side eri n'ebintu ebiringa ebyo. And I know you've been following up. Kiki kyoyogera ku mbeera essaawa zino nga bwetuuse nga weesigama ku Dr. Abed Bwanika, because I know you've been following up closely byonna. Kati nga weesigama ku Dr. Abed Bwanika na byonna ebiri surrounding, because ne Dr. ne Honorable Lutamaguzi ate naye yavuddeyo nga counter taking bino. Take us through nga siku interrupting. I think tulina okukkiriza gwatulaba twagala okukkiriza nti ekisinga obukulu tuli mu Uganda as one. Ebya political parties nakubuulira political party gye ziva ne bwe zitandikira France. Edde nnyo before 1789 twali tufugibwa Bwakabaka obwenjawulo mu 1889 eyo politics lwatandika okujja ng'abo abaali bafugibwa bawulira bakooye okufugibwa abantu be bamu, kubanga abamu baakulanga oluusi ng'akuze tategedde na kutegeera ebizibu by'abantu. Tugamba obadde mwana wa Kabaka okulidde mu Bwakabaka tomanyi na kumanya nti waliyo omuntu asula enjala kati ate gwe n'otwala obuyinza kati ofuga eggwanga oba ekitundu kyonna okusinziira ku ebyo gwe by'okuzookola ki olaba. Kyovula ffe wanne mu Buganda omulangira takulira mu ki mu lubiri. Tufuba nnyo okulaba nti akulira bbali so that ategeera omuntu owa bulijjo bafaanana batya era bayita mu ki. Eyo yali nteekateeka yajja era Obwakabaka obumu bwali bubikola. Era kyovula nti Obwakabaka obumu much as political time yajja naye bwo tebwakosebwa nnyo okugeza ng'Obwakabaka bw'Obungereza. Era baali era okulwanagana okwaliwo mu myaka egyo ba Napoleon baani bwe balwanyisa Obwakabaka n'enfuga eya monarchy, which was monarchism. Bwe balwana ennyo zino Roman Empire zonna baazikuba, waffe eno baakubayo, wawa yonna baakubayo, naye baalemererwa okuba Bungereza. Achegedde yali ndala olw'ensonga nti yo yalina enteekateeka eyali a little bit oba yali a little bit in that aspect, yali a little bit kubanga bw'otunula nti Bungereza yo yasigala nga efugibwa Kabaka. Era bakabaka baasigalako abaaliko ebiseera ebyo ne bajja mpola mpola paka we tutuuse ku Queen Elizabeth. Ate ne Elizabeth naye awaddaani the prince. No, ejjo nno gye twogerako myaka mingi emabega. Ekyo tetukyogera kubanga twagala nnyo basomesa history naye tubyogera okubalaga nti ebintu bino birina gye biva. N'olwekyo omuntu aleme kulowooza kyava kuba jjajjaffe nti bwe biti bwe biri, n'olwekyo bwe biti bwe biri bisobola okukola ki okukyuka. Buli lwenkulaga gye byakyuka kitegeeza bisobola era okukola ki okukyuka. So briefly that is where we started from. Okutuuka wano we tuli kakati Uganda ng'eggwanga tulina twayingira mu political system. Political system erimu multi-party system nti osobola okubeera mu NUP ono ng'ali mu DP, oli ng'ali mu NRM, oli ng'ali mu biki byonna byonna byetubeeramu. Ate waliwo ne right gw'osobokera kumakya n'okola ekibiina ky'ebyobufuzi. There's that freedom of political parties. You can create more and more and more. Kakati mu kukola ekyo tusanze obuzibu obusinga okuba obunene. Obuzibu obunene obusingidde ddala nti ffe politikisi waffe yava dda ku mulamwa nadda, kubanga politics owaddala oba politics nga bwafaanana
is a science and art of managing society, politically, socially, economically, and all that. For mu Uganda tulina system economically eri je wandiyise capitalistic oba mixed oba je bayita laissez-faire kubanga it's not too much of capitalistic kubanga capitalistic economy is where everything is owned, resources are owned by not by the state, owned by different individuals, and some of it by the state. Kakata tulina most of it eringe owning bwa abantu mulimu ne state mulimu kakati yafe eringa laissez-faire economy or what you call a free economy. Kumpi buli kimu ekiri mulimu ka socialistic akatonotono, mulimu ka capitalistic akatonotono, mulimu free. So excuse me. So mumbere fanana bweti. We have attracted many people. Kubanga it is free, buli muntu awulira ayagala kwesimba kuba president. Buli muntu ayagala kwesimba kuba chairman. Buli muntu ayagala kwesimba kuba buli muntu ayagala obuyinza. Obuyinza bwaffe bwafuuka bwakayanirwa okusingako okuba nti tuteekateeka abakulembeze. Okitegedde bulungi? Ffe tulina abakulembeze kati olwaleero abatandibadde bakulembeze kubanga kakati byamaanyi. Ontegedde byamaanyi olwa system gye tulina. System gye tulina esobola n'okukuleetera omubbi ng'ate chairman w'ekyalo. Twaliko side z'emukono eyo ne batugamba omubbi asingira ddala ate nga ye chairman w'ekyalo. The system supports that. Kubanga yali mubbi, abavubuka nga bamwagala nnyo nga bba nabo ne bamulonda kubeera chairman. Ate nga ye mubbi nga buli omu akimanyi nti oyo mubbi nga yalina stamp y'ekyalo. Musobola osigaza ettaka. Olinga yaliyo ensonga yali tututeyo yali yattaka. Ontegere bulungi nnyo ng'awandiise amabaluwa ku mataka. Kyokka ekyali very amazing, kyali very funny. Yali tamanyi na kuwandiika bulungi kati ng'ayina taano we naye ng'akuba stamp n'ogiwulira. Akuba stamp n'owulira nga n'ettaka lyennyenyeza akabeera ettaka lya gundi. Ontegedde bulungi nnyo. That is the system. Ebyo tebikoma ku kyalo, bituukira ddala paka eno ku presidency. Okitegedde bulungi nnyo. You attract so many people, abali useful n'abali useless. Kati olwaleero bw'otunula emu ku nsonga esingira ddala okwonoona kye tulimu is institutions. Failure of institutions. Gwandaba olwaleero institutions zaffe zonna zifudde oba zonna kale zirwadde. Ezimu ziri ku ccupa, endala zikolola ziringa nze, endala ziri ku level, endala ziri mu dying state, endala zaafa dda just tunaziziika, endala ziri mu mbeera yakufuba kudda ngulu, endala zikeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Omanyi enkoko y'omutamiivu? Nanti buli kaseera nja kukulya nja kukusala. Buli lwakomawo nga anywedde nga oba nkusale kati ega munnaye ndeka neyeebaka negamba olwonduwonye ate nakeera ku makya n'agamba nti nja kukusala. Ku makya agamba nkoko gwe nkwagala simanyi oba ndikulya bw'atamiira ate ayogera differently. So awe tuli ng'eggwanga nti olw'okuba ntukulidde mu mbeera yakuba nti institutions zaffe ezimu ndwadde, ezimu zaafa dda tetunaziziika, endala tugenda kuziziika, endala tuli mu kukayanira mirambo. Waliwo ne states ne institutions ezimu nga tukayanira mirambo.
gubadde musiramu gubadde mu katuliki tete gubadde musiramu gwate gubadde gunywa omwenge tete so gubadde tujja muzika mujjo muzika. We are in that kind of state. Exactly. Kati institution izizo na zinafuye kyovola manti olwaleero tukulidde mu mbeera nga institution inafu kati mukubeera enafu tetukuze nga tuziwa ekitiibwa okyegedde. Yes, sir. Tukuze tetuziwa kitiibwa olwokuba ntwogera ku politics sijja kwogera ku poliisi sijja kwogera ku birala byonna sijja kwogera ku birala byonna n'obunafu bwabyo katwogere ku political parties. Ebibiina by'obufuzi byajja mu njija gye byajjamu twazanya omujjanyawo ku National Theatre ne tukulaga nga bwe byali si bwe biri political parties zitandika ddi baamini Obote bazanya politics batya badidde Buganda bagitadde mu gundi kabaka ate ye kabaka kyokka ate ye kabaka at the same time ye president ate kabaka ataddibwamu ate president yalina okuddibwamu ate prime minister Obote yasinga amaanyi kubanga ate prime minister Obote w'amaanyi nnyo ate okusinga kabaka ate Abaganda bagamba ate oyo asinga atya kabaka. Obote yatuuka ne ku level egamba eyetisa abantu ettaka bamugamba olwave Makindye kubanga Obote olwo yali Makindye nga gyalamulira nga prime minister wa Uganda ekiseera ekyo akati ate ono ali Mengo nga president gundi ani kabaka ate ffe bwe tukuuta obulevu ku ttaka Abaganda ffe tukuuta obulevu ku ttaka kyokka ate tukuuta obulevu ku ttaka ate nga ate Obote ate ye bosi wa kabaka kubanga yali prime minister ate n'amateeka ne gabagibwa nga gagamba nti bwatyo bwabanga president ekintu bwakigaananga prime minister ate asobola okusalawo ekyenkomeredde awo wava embirigo entalo zonna nezaavaako okumuwaŋŋangusa ndowooza kubanga ono yasalawo ekirala Obote n'agamba osaaga ne bagamba nti yonna kati ave ku ttaka lya kabaka baba batandise okulaba kabaka mu kamwa ate nga amateeka googera kirala bwe bagamba ekyo alaba kabaka mu kamwa nti ye alaba kabaka mu kamwa nti kakati oyo ave ku ttaka lya Buganda. Obote n'aleeta ettaka n'aleeta ekkutiya z'ettaka n'abagamba mugende muteme ettaka akakolo ewaffe muleete ettaka eddala mulijje mu Buganda eddala mulijje e Masaka eddala mulijje Ankole eddala mulijje gundi n'aliteeka awo n'abagamba ettaka liiryo erimu lyavudde akokolo eddala lyavudde Buganda eddala liiryo nga basobodde lirondako. Politics olwo bwatyo bwatandika nti ffe mu Uganda politics yajjira mu ngeri y'amankyolo kitwale nti party politics ono gwe tulimu ffe wano mu Uganda teyajja nga tumwetegekedde yatuyingira mu ngeri y'amankyolo. Nkulaga lwaki tulina politics afaanana ng'ono owaba Abed era nja kukubira na Abed stand yange ku Abed abantu balowooza saagala people power NUP abantu bagamba saagala NUP but nze mmanyi nti it's not about kujagala nze I support NUP nyinza okuba sigikkiriza but I support it okyegedde era sobola kusanyukira muntu yenna avaayo kuginafuya naye nsobola okugamba nti kino kikyamu kitereze butya bwe muti kati olw'okulaba abantu nga ba Abed bazaalibwa politics afaanana bw'atyo w'amankyolo ali bw'ati. Ffe wano mu Uganda we were not ready for multi-party politics. Ekyo kimu tetuli ready for democracy okulonda nti tulonde kubanga tetuli ku level eronda. Some people are not even at the level much as bali 18 years tebalina ku level eronda president tebalina kumulonda. Abantu abamu balina kufugwa kukulemberwa nga ye abakulu kyebagambe kyalina okugoberera. Anti nkubuulidde Uganda awo weeri tulina abantu bangi betusuumusizza nga tebalina kusuumusibwa. Oba ontegedde bulungi nnyo. So we have a problem
with this politics. Kubanga politics, fenga Uganda, we are not ready for politics. Ono obukulembeze buno tetunaba kubeera ready. Multi-party politics tetumusobola, tetunaba kutuuka ku level ya democracy. Fe tulina kuba na socialist economy where everything belongs to the state. Kubanga fe tuli banaku ababbi bangi bwogamba nti nno tubeere ne capitalistic state, kitegeeza nti buli muntu alina okuba n'ekikye, ne president alina okuba n'ebibye. Kati president agenda bagula abamalewo, president ali mu buyinza ng'akozesa sente z'omusolo agenda bagula mwene abamalewo kubanga banaku. Okitegedde bulungi nnyo. Minister agenda kugula ettaka limalewo, MP agenda kugula ettaka limalewo, ajja kugula ekyalo. Obalabyeko batante ate bokera n'ogamba nti nno socialistic economy, anti bw'ogamba nti tubeere ne economy nga state yetwala. No, ekyo wenkiwakanyiza kiri kimu nti ebbanga lyonna otunuulidde butunuuliza amaanyi agakozesebwa abatwala obuyinza ku levels ez'enjawulo. Olaba amaanyi obwanyi jasa agakozesebwa abatwala obuyinza mu mitendera egy'enjawulo. Then just wake up a day nga be basalawo omukyalina oba nakyo. Kakati gwe otidde buti wuliriza essaawa eno omanye ekitutawaanya kubanga we are grappling with them. Gwe teebereza omuntu gwe bawa akasiimo ka miliyoni 5 oli mu economy y'emu naawe okola naye nga bamuwadde akasiimo ka miliyoni meka? Kati oyinza kukola otya n'omutuuka? Lwaki oyo taakugule? Kuba akasiimo ke just koka akasiimo kakugula ebintu by'okoledde emyaka 2 kyengezako kugamba ekyo ekyakasiimo kyennyini. Me, I don't have any stand kasiimo and all that. Anze njirina ngamba kati akasiimo kakozese nga yardstick mu kiri kyoyagala ogamba nti uliriza use it as a yardstick mu kyoyagala ogamba for us to have a economy eyo. Omanyi lwaki owulira nga bw'owulira? Omanyi lwaki owulira nga bw'owulira? Sokolabe dira akasiimo kano kakozese nga yardstick mu economy nga state yesalawo buli kimu. Uliriza nkutegedde komaawo uliriza koma anti kankugulire anti uliriza senga twadde mu socialistic economy tewandibaddewo kasiimo. Omanyi lwaki tewandibaddewo kasiimo? Kati ebitaano ne bw'obikwata kyonna ky'obikolamu kya state kitegeeza tewali nsonga lwaki bakuwa akasiimo. Ekimuweesa akasiimo izi kubanga naye agamba nange mumpeeyo ku ssente ngende mbeeko kye neekolera ng'ekyange. Ontegedde mu socialistic economy tosasula school fees. You don't pay school fees because everything belongs to the state. Amalwaliro ga government, amasomero ga government, buli kimu kya government. Kakitegeeza gwe tolina pressure ogenda kuba amasomero abaana basomera bwereere ate nga basoma bulungi nnyo. But how do people really accumulate wealth in such people don't accumulate wealth. Era ekyo kyekyalema abagundi okutegeera aba Libya kyovola baagoba Gaddafi. You don't accumulate wealth, the country accumulates wealth. Kati the wealthier the country, the wealthier the individuals in the country. How nti senga nti eggwanga gye likomba okuba ne ssente kitegeeza amasomero gagenda kulinnya grade ate nga gonna galinyira kumu. Mu America bakozesa federal kind of system which is almost the same here, like it's according to the state. Yes, nti mu state zaabwe gye bakolera bakozesa enkola nga bbiri. Bakozesaamu federal, bakozesaamu ne socialistic ku nsonga ezimu ng'amataka naki amasomero biki. Omwana gy'abeera senga bakuzaala wano, you go to study to the nearest school and that school has all the what? You don't have to move. Tolina kusooka kutambula kuva wano genda mu state indala kusooka kufunayo education nungi. Education yonna at least erina ku level weekutuusa. Kati gwe aba ayagala okweyongerayo, that's when you join the colleges. Olwo taata waakola
naye awo abeerere wakuyambirako ontegedde naye nga at least buli muntu asoma n'atuuka ku level eri nomo nti tosobola kusangayo bantu nga batamanyi kuwandiika mannya. They have a balina level kubasooka batuusa kakati kiri ne kiyoka kijja kuba nabo balina capitalistic economy naye mixed up with socialistic, a bit of socialistic, and then they also have a federal system. Kochekede bulungi nnyo kyovula nti amateeka agamu gakola mu state ezimu ate mu state na tegakola ki tegakola naye nga ate bonna bali mu America. Buli state yetwala haina we yetwala olwokuba alina abasenita baayo and all that. So fe mu Uganda tetwali ready for this kind of system. Eno political system eya capitalistic mu Uganda abantu banaku nnyo eyonoonye bwonoonyi kubanga tulina ba presidents abaagala okusobola president ayingira atya mu buyinza ate nga naye ayagala kuba mugagga. Abajja batunda abamalewo ajja kutunda ensi yonna agimalewo ontegedde. Tulina ba MP abayingira mu parliament omwo nga talina yadde akagaali ne bamutika miliyoni za motoka ne bamutika miliyoni endala bitano kasiimo ne bamutika endala kati tulina abo ontegedde bulungi nnyo. So era kyovulama nti wano mu Uganda omuntu akeera ku makya nga munaku mulungi muyonjo ontegedde bulungi nnyo n'afuuka MP n'afuuka binojjo okitegedde bulungi nnyo. Katonda bwamuyambale n'agattako bwa minisita ne gujja baggira kakati ate aba akyali awo ne bamugamba ate kakati gwe nga kintu kitabuka. So the idea is very simple. I'm advocating for socialistic economy in Uganda where everything belongs to the state so that bano bonna bonna ababadde babbye ebintu nga balooza babitwala biddeyo mu ggwanga eggwanga likule. Otherwise fe wano lwaleero tulonda naye gwe mbulira abantu abalonda be batuufu okulonda kubanga tulina abantu bebawa obuugi n'alonda. Tuli ku level titulina omunnayuganda eyeetaaga emitwalo egi akuwa akalulu nga you just have to give him 10,000 shillings n'agamba gwaluwa wano ku ballot paper nti yenzo ono n'agamba nti kakati obadde oyagala ki ekyakolere ng'omuwadde omutwalo ogwo. We have that type of Uganda. Now, if you have those type of those Ugandans who are that cheap, tosobola kungamba akalulu kange kenkana n'oyo n'akooyo tosobola. Kakati ate mweno system ey'ekisirusiru bweti gye tulimu mu Uganda omuntu agamba nti all votes obululu bwenkana n'olwekyo Lukiya akalulu ke kenkana n'akange n'akalukiya kenkana n'akako kenkana n'ono omwana akola wano kyokka n'akange kenkana n'akasudiiru. Kisoboka akalulu kange kwenkana n'akasudiiru kati sudiiru basically akalulu ke kenkana n'ak'omukozi we. What type of system is that? It's bogus. It doesn't work. Kyovula tulina abantu nga Obedi Bwanika, Abed Bwanika. Tulina abantu nga Mpuuga. Tulina abantu nga Bobi wine. Tulina abantu nga Museveni. Tulina abantu nga Muhoozi. Which kind of reference? Tulina abantu anti-nkulaga nti we have such type of people. Goyinza okuddawo n'olowooza nti it's not even about gundi bibiina simanyi kino ekibiina oba kino kibiina, but institutionally we are backward as Ugandans because tukulidde mu systems enfu. Tukuze abantu abatufuga sibe bandibadde batufuga, tukuze abantu abakulira institutions sibe bandibadde bakulira institutions. Okitegedde bulungi nnyo. Tulina amasomero nga amasomero mafu, tulina polisi nga nayo erina ebizibu byayo, tulina amajje galina ebizibu byago. So ekikulu ekyokutereeza is first of all institutions tuziwe ekitiibwa. Kati mwabakula bakyalina omukisa obafa bakyalina omukisa kuba institutions bitiibwa. Bw'okolera institution tokolera institution nga gwogisinga okutegeera. Kati Mpuuga kyekimutawaanya, Mpuuga alowooza asinga Nuupu okutegeera. Nga institution tukuzidde mu system ewa abantu enkizo okusinga institution yesinga obukulu. Teri wa police asinga police bukulu, teri. So you cannot abuse
the police rules and regulations tukuze nga tulina abamajje abasinga amajje obukulu ontegedde kanye system gye tukuliddemu ne tulowooza ntutegeera ontegedde teriyo MP asinga parliament bukulu otegedde parliament yesinga obukulu then ba MP ne bava wano wansi waayo tebajja giyisaamu lugaayo gikozesa nsobi police bwe senga muba ne police station ng'ate osiwawa asinga police station amaanyi kiba kifu police station yesinga obukulu then ono naddako Edmaster si asinga essomero obukulu essomero lisinga obukulu Edmaster naddako. That is how you treat institutions. Amaka ge gasinga obukulu gwe noddako ontegedde so si gwe tosinga amakago kutegeera nze nganze bwendi wano sisinga mukazi wange kutegeera n'abaana bange be basooka nze nenzirako oye mukulembeze omutuufu kubanga nze ndiwo ku lwabwe nabo baliwo ku lwange ate nabo tebandibaddewo because amaka mukolaganira wamu sikolaganira wamu ge gasinga obukulu. If I'm going to die and they are going to die, I die first. That is how institutions are supposed to be treated. So sikutamaka gwe no sigara noka kasanze nagakola kanonyo mukazi omulala. You are bogus. So and this is where we have a problem and a very big problem today. Institutions zaffe ziri mu mbeera mbi kubanga abantu abazirimu balowooza be bazisinga okutegeera nze sikola kintu kinsinga kutegeera tolaba wana agaliwo tolaba mu bintu byaffe byagaliwo wano. I am not important okusinga galiwo. I am not, you are not, she's not. Because we are serving many people. Exactly. They are more important than us. They are the majority. They are the majority. That is how you treat institutions. This is an obligation. I have to come. Because nakkiriza okujja. Era bwe basagala kujja nsobola okugamba mu butongole. Kyomanyi? But this is how it works. Kakati ffe tulina obuzibu nti MP ali mu parliament asinga parliament okutegeera, owa police asinga police Uganda police okutegeera, owa amajje asinga amajje okutegeera, president asinga Uganda okutegeera. We wali obuzibu institutions zaffe muzinafuyiza. Kakati bw'otunuulira ekiri mu Nuupu olwaleero, ekiri mu Nuupu nze I feel sorry for Nuupu and I told you nabagamba mu ntandikwa abantu ne banvuma bubi nnyo about Nuupu ne bagamba Nuupu engeri gye mugivugamu things are going to go berserk ne bagamba nedda era gwe kakati gwe bakuguze waliwo bangamba bangula omulala nangamba wali omuvubuka yanvuma nangamba simanya ekyo ekitu ekyo era kyokozesa nga ogenda okusala ekkubo ne bagamba this is going to happen. It's happening. Tewanaita una myaka ebiri. It is happening. Ontegedde. But why is it happening? I saw nze ng'omuntu eyasoma institutions, omuntu eyasoma community development, manyi nti buli lwokola ekintu nga gwe kisinga okutegeera kisobola kukola. Ekintu kyonna kyokola gwe yenna ali eyo ne bw'oba otandika dduuka lyo. Bw'oba omaze oddikola nga dduuka liryo olikoze mu kikuubo, olikoze ku mulirwano, olukoze wa mu muzigo ogwo gw'opangisizza, kkiriza edduuka olitegeerere naye tolisinga makulu. Si bw'onookeera ku makya n'ogamba kanzigalewo ze nalikola. Customers are going to run away. Customers are going to come bakusanga ogaddewo ojja ku nnya leero n'ojja ku bbiri luli n'ojja ku mukaaga olina okkeera ku makya saa 10 n'ezinga wooli. Ontegedde? Yes sir. So sikubeerawo okulowooza nti gwe kubanga wakola edduuka kakati n'olwekyo osinga abaligulamu okutegeera kubanga edduuka teritegeeza gwe teritegeeza property gy'olinamu litegeeza the service you give. Kati don't compromise the service nga gwe weeteekawo nga kasanze nalitandika. Ontegedde? Oba bagende. That's the point. So bana abasajja institutions zaffe bazirowoozesezzaako nga balowooza nti institutions mulina ziwa ekitiibwa. Gwe Edmaster ali ku ssomero manya nti Edmaster kati Bobi Wine yatandika ekintu kino ekya Nuupu ate n'akisinga amaanyi. It is wrong.
ekyo nakibagambirawo nti kigenda kuggwa lw'ebyo. Tosinga Nuupu maanyi Bobi Wine. Nabano lwokuba tebakulidde mu system mbi baba wana Bobi Wine mfo kyokuwana Nuupu. Mfo kyotereza Nuupu baba wana ki? That's where the problem is. Kati Bobi Wine wamaanyi nnyo okusinga Nuupu. Ochegedde, which is wrong. It is supposed to be Nuupu yamaanyi then Bobi Wine yaki automatically naye aba wamaanyi, but you cannot say Nuupu yamaanyi ate okusingani. You cannot say Bobi Wine wamaanyi okusinga Nuupu. Kikyamu. Kati bye bizibu bye balina obudde buno. Bagundi bano ba Mpuuga. Kyekizibu kye balina. Kyovola baye bw'aba reasoning akulaga nti I know what to do. From the look of things, you see, akulaga nti nze big dog. Ekyo ekibiina ze temanje nakijja. Baali batagala wano ne bafixinga. Tasobola kukyogera naye ng'ayakiraba. Okyegedde? Kakati tulina Museveni asinga Uganda amaanyi ate yatukulembera. He's bigger than Uganda. Kati obuzibu we buli. Kyobola nti ebizibu bingi tuba tujja kubikola ki? Kubifuna. Kakati ekizibu ekiri ku Nuupu. Kati abasajja nga ba Abed Bwanika. Bo tebamanyi kyakola. They literally don't know what to do. Ekisookera ddala wajja mu kibiina ky'abanno. Kati naye ng'alwana okisinga amaanyi. Kati mu kulwanagana ennyo ekibiina kye kibonaabona. Kubanga buli omu ayagala okulaga amaanyi ge. Mu Uganda tetwagala kukulemberwa. Are you aware? We don't want to be led. No one. Mu Uganda? Okuleka nze. And a few other people I know. Naye nze. I don't care ng'onkulembedde. I am even safer ng'onkulembedde. Naye abantu abamu balowooza nti olina okukola impact olina kubanga gwe okulembedde. Okirabira ffe mu bibiina byaffe byakatemba. Okyegedde. Olina akola ayagala kulaba nti Je kabaka. Bakola ne posters nga yataddeko omutwe gwe nga munene bwe guti. Nalyoka ateekako obutono. Kakati ebyo byonna biraga nti Abannayuganda baagala nnyo obuyinza. Kati olw'okuba nti buli omu alina greed for power. Oli ayingira mu kibiina kyo ng'ate naye alina ekikye. Gundi Abed Bwanika alina PPP. Bagira PPP. Was it PPP? So si PPP. Alina ekibiina. Gwe ky'omanya he has a political party. Nezijukira we yesimirawo yali ku independent. Alina ekibiina. Kwa president. Alina ekibiina. Oba CPP or something. Ochegedde? Alina ekibiina. No. We stand to be corrected. Naye alina ekibiina gwe ky'oba omanya. Kati ekibiina kye olwaleero yakiwa Nuupu. Kati ye ayagala mampaati gakolera mu kibiina kye. Ekyagundi kyenzijukira ekya Honorable Basaali ekyali ekya Jema. Kaakati ate era ayagala ekibiina kye era kibeerewa. Nawana ayagala ekibiina kye kibeere nga kyekikola sensi. Kyova olaba nti we have those type of problems. Abantu ababusing our institution oli akwatta miliyoni 5 za parliament n'agamba nti nziwadde omuntu. Nange oba oli awo singa bazimpa nyinza ozikwata. Naye kale tuve ku gwe baziwadde. Tutunuulire eyazigabye. Ebizibu byabadde tabirina. Talina bizibu. Nga n'essaawa eno, do you know that parliament terina bwetuza ababaka baayo? Oba you don't know. Kyovola bazimba extension. Tenaggwa. Buli woyitawo olaba balina kye bazimba. Yes, because parliament nga kitongole tekirina we kituza ababaka baakyo bonna. Echo, I don't stand to be corrected. I am saying it from an informed point of view. Parliament, member of parliament, banji okusinga space parliament jerina. Echo, I don't stand to be corrected. Tenga constituency empyazi che. Akati naye ate mwakute miliyoni 5 ne mbako gwe musiima. Okukola ki? Okubazimbira ekizimbe okola ki? Service reward. Which service? Constitution eraga bulungi nnyo how? Yeah. Member of parliament wabera limited. There is nothing like a service reward mu constitution. I read it. Ontegede bulungi nnyo. There is another thing that there is nothing like that mu constitution and how a member of parliament why no kubera limited. Ontegede why no kusasula. Now leaving that aside, tutunulire nnyo omuntu eyakutte sente.
kati gwonenye ono gwe bawadde ssente tutunulire yagabye ssente ali bulungi nnyo okugaba. But it is those chaps that chaired their own meeting. So kyembalengeza kugamba nti tutunulire nnyo abantu gwe ssaawa eno parliament kitegeeza kyolwogerako nti baatuula ne beewa kitegeeza bayisa mu parliament olugaayu. No, there were minutes, everything. Anti it is okay, but nkugambye ako kabonero kalaga nti bayisizamu nebewa a whooping 1.7 billion. Kakati that is wrong. Ochegedde it is wrong. Chovala nti nze nasanyuka nangamba bali yose ne bamugoba mu nupu era nupu mbasaba nupu mumugoberera ddano kadi mujimujjeko. But you examined that some time back. Dr. Abed Bwanika in light his words I can't call them rants but byonna byali mu kwogera dokitaali Abed Bwanika essaawa zino tali mu kunafuya banne n'ekibiina n'okuba nti nno buli kati mukulu atandise ensanka afumita eti kakati as we are winding up Mwami Abed Bwanika, first of all, with all due respect, what you're doing is very wrong. Tosobola kukakkana ku kibiina ky'abanno n'otandika okyonoona okikubamu ebituli. Balina bachairman, balina abakulembera, balina abakola emirimu gyabwe, balina buli kimu. So what you're supposed to do, Mwami Abed Bwanika, write a resignation letter. Ebyo yagaye nedda yagayenze wano sivaawo kino ekibiina kyaffe ze siina gyenda ekyo kyali mukola okiraba mutima mubi ontegedde ate n'ekyokubiri. That is what they call disrespecting an institution. Institution eba n'amateeka eba ne kye bayita omanyi institution eba bweti. Institution bweyimirira eba ne board of governors, eba n'ababeera wansi, ebeera n'aba managers, ebeera n'abakola buli kimu. Agenda reporting eyo atawaanye bo tatawaanya public. Kubanze waliwo jjajja wange ow'Etirinyi owe Masaka eri gye wasembera ali mu nuupu olw'ebigendererwa byayo ebirungi. Mwe abanyoma nuupu abagiyisaamu amaaso abagiyisaamu olugaayu abagiraba obulala entegedde mwe ba Abed Bwanika ye teyawagira nuupu lw'ebyo byammwe bye muyisaawo. So bwe baba bakuwadde ssente ziri osirike, bwe baba tebannakuwa ssente ng'olina ng'oli mu kwetega weetege birala. Tokozesa institution eyo institution mwene basinga okutegeera. Nuupu esinga Bobi Wine, nuupu esinga gundi esinga Bwanika, nuupu esinga everybody ali mu nuupu. Gwe bw'owulira nga nuupu ekuzitooweredde get out. Yagambe talina leka nuupu anti kati olukitegeeza talina n'obusungu yagambe olunaku lwe baakola balina meeting gye baakola nti yali mu meetings zonna ezajjanga zibaawo nti naye olunaku lwe baakola okulonda the top kakiiko nti baabasuula bbali tebaaba involvinga lwe balonda. Mpuliriza bulungi nnyo. Institution ebeera institution ontegedde. Bw'owulira nga waliwo ebitakwatagana bulungi, respect the code, tambula genda institution gireke kubanga yo institution ogiraba esobola okubeerawo neyamba mutabani wo. Gitereeze togirwanyisa kati kyali mukola yagala gikuba kigwo kyali mukola abaagala kuttaka okugaana ontegedde ye kyali mukola babakuba kuttaka kati nze kyo si kyenjagala because leka nkubuulire tetusobola kubeera mu ggwanga nga buli lunaku tukola political party empya. It is fake, si kyamagezi. Olwaleero political parties zifudde lwa kintu eki abantu abazirimu they are not trained enough okubeera mu institution. Ekiganyi projects zonna eza government simanyi emyoga simanyi gundi simanyi biki simanyi Paris development model ekiganyi projects zonna okuyitamu okukola kubanga abantu banyoma institutions
oli sente z'emyoga zijja n'azirabanga ezize kubanga zizze akozewo akakiiko kati n'azirabanga ezize kivaamu agenda ng'agula ipsam ng'ava ku mulamwa kubanga tawa institution kitiibwa. So institution kyeki? Institution kwe kubeera ng'okkiririza mu nkola ey'awamu ey'abantu abangi. Abantu abangi ne wankubadde oyinza okuba nga waliwo by'otakkiriziganya nabo, gezaako okutereeza, gezaako okubasomesa, bwe kiba kiga nkikole ki kireke, naye tokozesa institution y'abantu for your own benefit. Era Bobi Wine awe munenyeza nti ye ali ku nnyonyi, ali ati akozesa institution, funds za institution, maanyi ga institution. Oyina okujuliza nti akozesa funds za institution. Bobi Wine tabeera nkona ssente nga zalina ng'akola nope. I don't stand to be corrected. I stand to confirm this statement. You guy. I don't stand. Uliriza. Buli muntu gwagenda okumiitinga e Bulaaya amumiitinga lwa nsonga ezi. Nupu n'ebigendererwa byayo. N'omuntu yenna amuyamba lwa nupu na people power movement. Ontegedde. Kati temukozesa institutions, mbagambe temukozesa institutions zammwe kukola bintu byammwe bibenefitinga mmwe. Awo mugenda okugwira ebigwe ebiri flat. Nkugambye Mwami Museveni tasinga Uganda. Nkugambye luli gundi yabadde agira police, yakulira police, si yabadde asinga police. Headmaster w'essomero si asinga essomero, essomero limu musinga. Buli lwotandika okulowooza nti ekintu ky'olimu gw'okisinga okutegeera, kalibeera edduuka lye weggulirawo kiba kigudde, kebe business gye weekolera. Wava muno si asinga Spear Motors, Machazi yagiggulawo. Omugenzi mulwana nze mwe gano ge maanyi ga institution kambanyumize. Omwami, because I follow institutions n'engeri ezikola and all that. Omwami omu gwe bayita yali bamuyita Haji Kibirige wa Africana. Lwe yafa lwe baali bagenda omuziika, nakwata ekkubo n'engenda ku Africana nga bamuziika, nze saamuziika. Naye essaawa zennyini ze baagamba okumuziika zaali ndoza bamuziika eno nkoowe. N'engenda ku geeti ya Africana olabe n'empaakinga emmotoka ku mafuta one opposite. N'entunula ndabe oba Africana waliwo yadde ekifaananyi kye ekigamba mbu rest in peace tekyaliwo, ng'abantu bacheckinga in bacheckinga out, bacheckinga in bacheckinga out. Emmotoka zipaakinga, wavayo ez'akasasiro, ebinsono ziyingira, project egenda maaso, business normal. Eyagitandika bali mu muziika. Ekyo kye bayita amaanyi ga institution. Institution bw'ogitandikanga tofa nayo, gwe siiyo oba ogitandikidde bantu ne purpose gye wagitandikira, so si ku benefitinga your own agenda. Nze waliwo abantu mu nzinga yaffe abakola emirimu gya essaawa eno balina bye bakola. I don't have to be there. I do not. The institution has to go on. Sisobola nakuba simu nebaga bannange leero sinaamu yadde 10 munyambe mumpeyo ob'omutwalo ne bwe mba manyi nti oli yayingiza ssente. Remittance time is not that. That's not my time to get remitted. I can get my share, I have no problem, but sisinga institution maanyi, institution yensinga amaanyi. I have to be recognized as one of the initiators, but not as the top. Oyo bwaba tagambye, not the superior. Oyo bwaba tagambye, tuyinza kukola tutya? Kasita institution etandikamu ebintu bya oyo bwaba tagambye, kiba kifudde. There must be a system. Ngoba oli oba toliiwo kitambula. Kakati ffe tukulidde mu system enfu
nti President Museveni bwaba taliiwo tewali kitambula kyovora bana boda boda bayita Museveni President Museveni ajje President Museveni ajja tugambe owa boda boda president omwagazaaki owa katale nakawa president omwagazaaki stupid omwagazaaki omuguza nyanya olaba bakazi mu katale Museveni ajje gwe yagazaaki president owa katale otunda nyanya kati ajja kubalira ku nyanya zo akubulire bwozitunda president tatulina minister of trade tatulina minister tatulina ba minister bakole ekyo system mulino ziwe ekitiibwa buli weeri ne bweba yawaka nkugambye taata waabo akatasinga amakamanyi amakage gaba amakulu taata nabeerawo ng'omukubiriza waago mama nabeerawo nga manager n'amanaginga bya managinga abaana ne bagoberera system nga bwetambula buli lwokola ekitongole nga system etambula ewete ejja gy'oli bwe yeetolola bweti eyambuka bye twabagamba ku Bobi Wine nti people power gundi nupu ali mu gyonoona bano abataasoma ne batuvumira ku social media ne boonona kati oli abeera ku social media kuno nga ye just anoonya likes simple nga kama nekitwemanteka kinaleeta likes nakwata omuntu namuvuma namukola bwati era wana likes nezijja abakomentinga ne bakomentinga nga ye kyabadde anoonya naye nga ayonona institution number church institution zifudde tulina ba pastors oli ayimirira ku kituuti ng'ayogera byewaka wuwe ng'ali ku kituuti bwati okubulirirwa eddiini okubulirirwa abantu okulyowa emyoyo ye nga ate akozeseza platform eyo kuyisaawo bizinensi ze abamuwa ssente n'abayisizaawo ondabiranga ddala munnange n'ayisaawo politics ku kituuti mikwano gye n'ayisaawo bw'aba akoze bwenzi n'abuprotectingiraawo ontegedde oli n'akozesa bayibuli n'akozesa institution ya church gye yazimba ku musingi ogwa Katonda n'ayimirira n'akola ebibye oli n'akozesa institution kunoonya ssente kugula motoka kuba tagula ku motoka otegedde so the idea of institutions tusaba mwenna ate institutions si nnene abali mu church abakulira church nze sisaba nagaana okuddako okusaba paka ng'omuntu omu avudde mu church yaffe yakola ebitasaana neŋŋamba oyo tasobola kunkulembera nze sabira ewaka paka ng'avudde mu church nokenzire mu church oyo tasobola kunkulembera mulema wa bwongo teffe tetubeera na church yaffe tekulemberwa bantu beyagaliza byabwe nze sisaba ekyo kikugambye leero sisaba maze emyaka tijigenda mu ekyo sisaba naye nsabira ewaka era abaana gende ewaka ewange ogamba abaana bange oba wali adde akomba ku kyokulya nga tasabye genda okibabuuze baabwe we bali genda ogambe yadde kikomba ku kyokulya era service yankati njikola waka nina family altar obasembeza kera kumacha tebasembera siri gundi sikiriziganye sikirizibwa naye mugambe waliwo omukulu waffe ow'eddiini eyayonoona mu ngeri eri very I use 3-4 minutes to wind up with everything as it is going on. I know you have a lot to obubi obuli mu kubanga institution tetuziwa kitiibwa bubuno wammanga tetuba na future. Institution means future. Kubanga system lwebe etambula, the future then comes. Nkuwadde example ya Africana. Much as nti since a government it is the best, but at least eina nze kyendabako. Mbawadde endala system eya kambawe system endala y'abayindi. Madivani died a long time ago. Madivani is still here with us. Ontegedde. Lwakubanga nti baba yindi bwakola business temusinga tagisinga kutegeera yebe musinga okutegeera. Kyovula Madivani yafadda bazukulu be ne bazukulu ba nakasatu be batukola ki? Ne batwala. Business bagitambuza. Ezo zikachira zisuga wakisi zora babazitandika sibe bazirimu. Nena kati kyagenda wa? Maaso. Bwotunulya
botunulira institution endala eri very serious. Tunulira Buganda batandika Buganda bawanga Buganda sibe bakyaliwo nakati ontegedde ne Buganda ekola ki egenda maaso machas waliwo abagitomera naki naye egenda maaso institutions muzikolenga bwokola institution yonna kalibe essomero kalibe eddwaliro tolowooza nti likoma kuggwe twagala nnyo ebintu ebikoma kuffe bibi kubanga tebiba na future lwofudde lwefa tulina ebintu bingi ebifudde kubanga banyini byo bafudde zimwe construction tujogerako bwogezi tulina ebintu bingi byetufiiriddwa ate nga bibadde by'amaanyi ontegedde bulungi nnyo. So the idea of okulira ebigundi institution muzireke zibeere nga ziyimiridde ku system zaazo si kyangu naye kisoboka. So n'olwekyo abantu mwenna abatandika institutions temuzisinga kutegeera ate mu abali mu institutions z'abantu temwonoona institutions z'abendi obukatuli kyobulabi bubaddewo emyaka emeka ontegedde nakuwadde obubwekabaka bw'Obungereza bwe butwala n'eddiini ezimu wano bubaddewo myaka emeka. So bino byonna ebintu tewali kyanjawulo kisinga naye because bakkiririza mu kuba nti institution tesinga muntu kutegeera. Harry bamugoba mu Bwakabaka abeera mu America naye nga mwana mulangira naye kasa yava ku mulamwa bwati batta era kyovola banze nupu mbawagira muwandiikire gundi muwandiikire musajja wamwe yani honorable gundi honorable nowe Masaka honorable Mpuuga Mpuuga Dr. Abed Bwanika yes Dr. Abed Bwanika muwandiikire agende ave mu kintu kyammwe yagata avaawo ate yakigira yakitandika yaga bali basima omusingi gw'ekintu okusima omusingi tekitegeeza kusuula nyumba. Bw'oba owulira nga gwe nyumba ogikooye gifuluma ogenda ofuna ennyumba endala ate oli muzimbi nnyo genda ozimba endala ate lwaki wazimba kino lwaki okiremera kugenda ozimba ekirala ekirungi nereka ekintu kyabanno as simple as that. Kale thank you. Tubadde ne Mwami Obote tubadde ne Mwami Obote olunaku olwaleero Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.